Hi my foodies, ntuse mu ffumbiro lya my friend Caroline Marcah. Nakubira ndulu nengala, do you know why? Banaga bulijjo tumumanyi nga Slayer, tumulaba eyo Slayer. Yagambye, you know what, mwogera nnyo, njagala mujje mu ffumbiro lwaliro, njagala bafumbira enkoko. The show is brought to you by Chico Muchuzi Mix. Bw'oba oyagala kukola omuchuzi weetaaga Chico, then balinawo n'akapya bakayita Chico Pilau Masala. Bagamba nti bw'oba ng'oyagala kufumba omuceere, ng'oyagala omuceere guwoome, kozesa Chico Pilau Masala. Obutungulu bukusiriddeko tofaayo, Chico Pilau Masala. Bw'oba oyagala kusuubula genda mu kikuubo obagambe njagala akapya ke bayita Chico Pilau Masala. Oyagala oyina akaduuka obudaala, genda ogule Chico Pilau Masala omukozese ogenda mwagala. Era banange mwenna bakozesa Chico magala nnyo. Mwebale nnyo kuwagira Chico. So tukyali ffenna wano ku Tufumbe Show, Spark TV ne Caroline Marcah. Bajagala omuntu ng'amukwatiddeko. Enkoko teyeetaaga kukwatirako mpozi ennyama. All of them. By the way, enkoko is the easiest thing to cut because buli wamu wabaawo joint. I think it's just in my head. Everywhere wabaawo joint. Yes, so it's easy to cut. True. Very. Era mbangu kama tusanga sinafumba ngamatu waludde. Bujango okwatireko. Jangu amangu ku nkoko tugisala. Kyali ffenna wano ewa Caroline Marcah atuyise ewakawe tuli mu ffumbiro lye era leero tuzze mumanya the more. Yes, atuyise into her world. Era atwadde nze nganze abadde mo surprises because tanyumira ku Snapchat nga slayinga, you know. Mayo atukola step by step wanoku. Tufumbe Show brought to you by Chico Muchuzi Mix. So katuli ku step kiki kye tukoze enkoko bw'omaze ogisala ki ekirala ekize. Enkoko boze ebifi bibadde bimeka. Ebifi tubibaze ebibadde 10 mu Luganda 11 11. Mbu 11. 11 banna
obuzibu bwa muntu kukola ki bwa muntu kweyagala grabbing yourself a drink kasita oba mu ddiiro sikuyinako n'otasala kugenda walala ebyo obamanyayo kino waliwo abasukka waliwo olukulu mpozi nga you want to use the restroom era wowa okoma nodda really kiraba kyoba kikutwala mu lusenyi sikirabawo yadde. That is why there is a common bathroom just in case. Yes. A home is something different bannange. I know. Amaka, not even amaka, kubanga kati wano sola yitawo maka, right? Okay. Yeah. Mu Uganda, switch your producer. Wano maka? Amaka gabeera gatya? Nga mulimu amaka nga mulimu omusajja. Nga family yange mulimu abasajja n'abaana. Nga tebuli baana gaba maka. Kati ate awo wenna agenda mu maka ate awo kijja kwonoonekera ddala. In-laws teri kujja. They are allowed to. Why wouldn't they come?
I'm married now. You're married. Oh. That is no longer ngenda wa Dodo. No, Dodo is married. Okay. I come upon invitation. Yes, buli gunde bera golden. Kati maama butta omutereddemu wa? Munnange tutaddemu butta tenga akyali gundi. Newe banyama by the way. Nze kizibu okuteekamu gundi. Kizibu okuteekamu butto. Unless ennyama ebadde nkapa nnyo. Okay. That is what makes me put in. Yeah. All right, so my food is consider tuli fena tukyali wa Caroline Marcah era nga tu invite nze tukonversinga katugaye tunyumyamu bwe tumumanya nga bwatufumbira one of her favorite dish era nga chicken is bae. Chicken is bae, I know, right? Namatu. Jazaga omwana ono takyuka. Okugana kano. Okubedda amanyi oyaganye enkoko Kanjikabira nga njiwamba musimuwaniza abantu ne ku station. All right, welcome back from that short break. Tuchali wano ewa Caroline Marcah. Karo gwe manyi. Slay abera ku KFC bichina yagambe muko wano jangu come. So chino chako na osobola chikola ngenda bajukiza tulo show brought by Chico Muchuzi Mix. Era tukola step by step era nga tuli mu fumbiro lya Caroline Marcah. Okay, food is tuliko moment of truth telo jibagamba twagala kulaba Caro emera gena jinyigisa ngalo really lumonda ayidde nakati ayidde amazi gachali bena oyinza okulaga dolinze nnyonge right ngade tumanyi then ba chief tester bena twagala laba okay so alesa akata you will be fine okay. Twasose coach. Nakati. Uyo. Omulabi. Mulengete. Kirala. Lumonde yaddako. Nze zijukira order engeri wabikraminze. Nabikraminze order. Lumonde. Oh. Wow. Ayalabikanga ayidde bayidde. Nkwefako nyigemu. Hey. Ayidde bannange. Surprisingly, you don't need a lot of time. Kwalieko. Chakuliako. Onsanyusa. Nsanyusa. Tugenda nyega mmere. Bamatoke. So the water is down. Amazzi getwadde tutaddemu gadde gamala bumazi. You've surprised me today, so. Oba nkuwanyige. Nedda. Kiganye. Mbozi nafuna omulawo if you accept, right? Mbere yani gye oyagala ojja omulawo Dodo. Kulange era begenda kugonda. Nedda mukwano. Tekijja soboka. Tekijja soboka. Ekyo nkiganye. All right. Kati wano enjala ziba zimaze omenyekayo. Era mbadalaga enjala zange. Okay, so tuli ku moment of truth. So mmere eyidde nakati ayidde lumonde kumiseko ne foko ayidde then tulinze matoke tulabe oba gagenda kubanga gakoze eki mukwano wanti waliwo agakona right agakona okukona right so twagala kulaba oba gavuddeyo bulungi oba gakonye anti ogambye nga gakona nze ngamba maliriza gwe omuwala ow'omulawo omulawo gwe omulawo oba okyatunnyonnyola kati bibyoze that's better. Yes, that's better. Siri Muganda naye okolako kyosobodde kitutte ebbanga ki less than 3 minutes.
mpozi ngambaze bubi like the kunyiga process. Yes, it depends. Emmere of course webanga nyingi kidependinga akafe kabadde katono. Okay, naka invite only. All right, so tugenda kubega ndowooza kubega kati wano omulala asobola ogizaako. So tuli ku the final moments gye tuyita moment of truth era ensembero ddala testing part okulaba oba biyidde oba omunyo gunoze. So kino karo kyasobola okukola naawe osobola okikola gwali bakajjukira tukola step by step era nange ngenda kwechallenginga njagezaako a little bit ku nkoko yes naye ku kyokunyiga n'okusaanika ngenda kirowoozaako yes but how does it look? Very soft actually. Ati eba tekonye. Yeah. Very soft. Tekonye ati mnaye kugambya olulimi luno. Aha. Anti kati oli asobola osalawo n'agirekako awo neddamu neegira bweti. Naye kati engeri gy'okoze nyiga and serve tuba tulina oginyigirawo immediately. Yes. Nobeera nga oli ekivugutu eyo gimalawo? Yeah. Eyemala. Ekumala? Nnyo. Bw'ekyo tokimanyi nti nno lumonde ayambako okuluzinga weight. Muna mbadde sikimanyi like it does. Ate wuyo ndi ku weight loss. Mbadde manyi at least amatooke kuba agalina what? A lot of water. Tuleko greens, twayagalako greens. Alright, so tuvudde wali wetubadde tusavingira ne the one and only Carol. Yena kwita ku dining. So now tuli wabweru wano ku veranda. Yes, akasana kakyaliwo kachayaka and then akawewo twagala ku breeze nga betulya ku mmere. The food so far so good nga ndabisa maaso akati testing yanyifumbi ennaku sooseeyo. I know, right? Njagala, you know, this is so nice. Omunyo. Nza kuloza bisike. Alo tugenda fumba nze ndi ready. Ogenda fumba. Yeah. Byonna biwedde omusajja yabulako. Omusajja yabulako naye tumunoonya tujja mufuna. Era this is so nice, Carol. It's okay. Ennyama bannange enkoko. Soup, yes. Kati ngenda kumala ndya greens zange plus this lumonde. Any last message to girl child? To the girls out there. We're not the best, but we do the best that we can. You just do the best that you can. At the end of the day, tandikira woli. Yep. Tandikira woli, tandikira wosobola, and we leave the rest to God. We always say you can only do too much. So tandikira woli yobutonotono kale beera nga mu bintu 10 osobola okugezaako ebisatu. Tolina kufumba nga bali ba professional ba chef gundi beerayo ne kaloko food kosobola okufumba nga it's not even for the man by the way bino ebintu byekolerenga omuntu nga bisanyusa gwe. The man is just an addition to what you can do. And at the end of the day obutala bubeerawo naye buliko time limit. But the things that you teach yourself, the things that you can do for yourself, like cook for yourself and all, to be in expiry date, you know. But the limelight and the happy life, party hosting life, day to day is night to night is no longer for me. You understand? TV, let me do other things. In whatever job you're doing, make sure you don't end in employment. Feed yourself as much as possible, and not just feeding yourself food, feed yourself knowledge, feed yourself spiritually. In whatever religion that you are in, please be prayerful. Obalim Islam, Obalim Seventh Day, Obalim Catholic, Obalim Protestant. Feed yourself on every day, because the word don't let bad people make you a bad person. Sigala, be true to yourself. God will make sure the right people find you.
nakasente ko kanyuma wadde mugaba ko abasajja kanyuma sente y'omusajja nyuma naddala nga togisabye ensabe tewooma nino gisaba kugamba ezenjagala kubanga nyinza obutakusaba nompa emitwalo omanyi sente zobadde tosuubira ne zijja anti waliwo kumpa ezo ziwooma nompa omutwalo kale omba nzikuddiza njagala ompa akakadde dada you're moving in worrying circles I'm worried bakuwa mutwalo nedda ngamba waliwo munange yakazanaku omutwalo ebiri anyway guys thank you so much banange Carol webale nnyo okutukyaza okutufumbira this was very priceless awesome moment with Carol eleba sobera mu kibuuzi naye naye mbadde simanyi tasobola okufumba bwati mmanyi afumba bino ebyaffe ebya nomonomo nova mufumbiro notokosa but unsurprising nze njagamba jikisa tino the show is brought to you by Chico Muchuzi Mix towerabira kugenda nobagamba njagala Chico kana akapia bakaita Chico pilau masala oyagala kufumba muchere koyesa Chico pilau masala bitungulu busiridde Chico pilau masala oyagala kusuula bagamba njagala kana akapia Chico pilau masala okitakera yes otherwise God bless you guys kwagala Tufumbe until next time